media yafetu kusensonga gwali gwa pulesa gwa bampe emyezi 3 tufunda ba sente sikola ki sirina bannemera kubanga mba kyona kyona bolina gwe jangu nazalo wange natuka n'okungamba we ebintu bisoma mu kaveera bisubimo ki mu kaveera panira ka plasta na kakeka na kababu kitegeza mukopi kitegeza mukopi mufu kati musajja kyoyo naawe ayiza kumirizawo mukazi nze ebintu bye natwala sijja kulima ati nsolo okumenya nti baki natwala kino natwala kino kuba ebintu twabigatta bugasi waliwo ebyave nabweru waliwo ebyali ene n'amavundu kati twabigatta wamu ate n'ababisiba balala nze nganze bye nagula byali birala ne bali bateekako ki namuteramu n'emitwalo ebiri egy'okutunga era nti yagireetera na mu kaveera akaddugavu olwo basenga balala n'alyoka basimba ebbaasa ng'erimu nnusu 10 kyayise okubawewula omunnyo katonyemu ekonesi ya senga yakakaaga gyeyatuukuwa ekitegezo akakanti kasoda kakatoni nga kalimu pepsikoko kamu nokaleeta ku buko ebyo ndabanga ebyokulimba muntu kiba kitagana yogera ku mazima senga wange mpumulidde yatuse n'ogamba mbakakoko ke twatwala ku buko kaiteka sana genda ku bukombo twalinga nga batuta akayiibwa aze n'okulambika mu boxi twasiba twalekamu nyanya emwemu naye ng'olaba kisoboka Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Bodaboda abadde yakuba embaga asoboleddwa bwazawaka nasanga ng'omugole bw'abadde yakawasa kutema ebyo mu nnyumba byonna n'amulekerawo obusepiki bubiri bwokka n'adduka. N'atwala amabaafu n'atwala amasepiki n'atwala emikeeka n'atwala n'omusaalo gwange. Abdul Sembato emyaka 28 nga wa ku kyalo Namavundu ekisangibwa mu Kasanga Town Council abadde yakuba mukazi w'embaga ayitibwa Tatu Nalubwama. Mukola emikolo egyo nalina piki yange yali EN 175N n'engitunda olw'emikolo. Nina ebintu byange bye natunda by'omunju netunda n'emmwanyi zange nezitunda akakadde kamu n'ekitundu. Ezo zonna ssente nga ngatta mikolo kubeerawo. Mukatambi katulabyeko kalaga nga senga ajja omugole mu kidaala era oluvannyuma n'aleeta Nalubwama mu kidaala ekyasanyusa ennyo abali ku mukolo gwabwe. Kiseera kino banka emubanja kuba n'ezimu ku nsimu ze yakozesa nga ayanjulwa yazeewola bwewozi nga teyamanya nti omukazi gwafiiririra aliko byabala. Neneewola mu banka Pride emmanja miliyoni 4 najja miliyoni 4 kati essaawa eno emmanja miliyoni ziri 2.7 sinazisasula nkyali ku mabanja. Amabanja gakyandi mu bulago waliwo n'abantu Ssekinnomu abampola bonna sinnabasasula mabanja nkyalina mangi. Nze bansasule nsasula amabanja agamanjibwa batwale muwala waabwe. Nalubwama gwe tufunye ku lukomo lw'essimu mukwano kula ategeezezza nti ebintu bye yatwala ku buko byali bibye nga byamuweebwa ku lunaku olw'embaga. Tata yagamba tetabikisha bya byekkiriza mahali ga mukazi esi bwetiremu engoye n'ebiberamu
agomesi makanzu kali tegereka ne senene ni kale dibwe kibone cyo kakatoni kamwaka soda ne waba gwetatu ngo ina muwalawo. Asabye Ssembatya akomye okwekwasa nti yaleeta ebintu bingi mu kwanjula kuba n'ekitaawe yatulika n'akaaba ng'agamba muswaziza olw'ebintu eby'omuswaba bye yatwala. Ne baganda be nyinyi bayingira mu nyumba ne balaba ekituufu nga mahali tagampadde era ne bamugamba nti omugole bakuwoze muwole ne bakata bange be batonda ssente ezawoowa era siteeka n'abagamba naye kino tekikkirizibwa ssente eziwoowa omukazi kirina kuva ku sayidi ya musajja ono kubanga yabatutta omukazi. Senga tusena okugamba wakuba batusanga batulaga obuntu obwo nga tumaze okubawa emmere senga baye batulaga nti tunabubawa taye tutugenda bawa mmere n'otuuka okwogera ebintu weebityo tetwandibawadde emmere olw'obuntu obwo baleeta. Kaga obozi bona buli ku bintu kitegeeza kunjijja kw'omukazi anti nze nazaala wange gwe nsinga okwekukkola kuba nazaala wange yankwekanga ebintu nga tambulira direct kuba omuwala wano mukwerabagana tugenda ne imaamu ne tulagana omuwala ng'onaalaba omuwala n'omusiima n'owaayo n'ekyolaga nti osiima omuwala n'akikwata nakkiriza n'okumayo waka ne mbeera nga akusabayo kintu n'omuwa kati mba ndi awo ng'emikolo ng'enazaalwa yange kenyini mugamba sente zino zikoze zigizeemu naye kibadde kitaaga omukolo nitukuteeka omwaka ogujja yagira gwe tofaayo kyonna ky'onooba okoze ki osobodde ffe tetulina ki buzibu nga mbalemberako nnyo nga ntegeka mukolo niyo neewoze mu mabanja ntunze piki yange ntunze bikimu bo bawoza simanyi tewali mukolo sente zinaziteeka nga n'essawa ya leero era sente we nazeewolera ne banka kenyini ekyakola ki ekyammanja kuba ku mpulani neewola emiliyoni 4. Ekitegeeza omukolo guno gwali mu ka puleesha? Gwali gwa puleesa bampa emyezi 3. Ku SB4 Media tugusa ensonga nze nkubuuzaako muzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 gy'osinza okubeera ng'otulaba tukwagala nnyo ate tukwaniriza mu programu yaffe eno tulina Ssembatya Abdulrakim yakakola omukolo after kukola mukolo omukyala yeetisse ebyo mu maka byonna gwire lino naffe tulabye Bukedde TV ng'erikola gatali ku nfuufu netugamba katubeegatteko tufube okulaba nga tukasuka eddoboozi nawe gwe omuntu ali eyo ofunemu ekyokuyiga mu programu eno ne Boychild afuna obwenkanya ku SB4 omugole amala okuwasa omukyala myezi 2 omukyala amalamu omusubi n'ebintu byonna abitwala. Ssembatya agamba si mumativu alina okubanja ebintu bye ate ng'ate ne famire ew'omukyala nabo bawanda muliro bagamba Gomesi yawaayo yakakaaga ebintu yawaayo bya muswaba ali mutuufu ani musobya nze muzukulu wa Kabajja tuteekamu akasente baziwa and sons basangibwa ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna wa beddings gwanoonya amasuuka anoonya blankets duvet covers mattress covers pillowcases babaita baziwa and sons batuukirire tojja kubeera nga ate wejjusa basuubuza naye gwayagala akamu baka kufunira. Ssembatya obulamu buli butya? Obulamu tebunna olw'obuzibu bwe nnafuna kuba okuva essimu mukoddomi wange gye yankubira nga ntiisatiisa obulamu ne leero sikoze amaanyi agakola gambuze siibye waka kiva era munfunye. So tutandikira omukyala ono wamufuna otya? Omukyala okumufuna imaamu w'e Nabweru ekituufu nazaalibwa siri musiraamu seeka kiti yantoza sahadu n'ensiramuka nemalako bbanga nga ndi musiraamu kimu nkimanyi nensoma obusiraamu ebitabo mbiina ewaka seeka byeyangulira yagendanga ebweru nandeetera ebitabo mbiina ewaka yasaluna nampa n'obutabo omusiraamu bw'atandikirako byonna mbiina ewaka netambulira mu mbeera eyo bwetyo kati mbeera mu muzikiti tusoma darasa somerawo Nabweru community tugamba omusiraamu agumidde alina okuba n'omukazi oyo alina omukkakanya abeere nga ali wamu omutima abeere mutebenkevu nange neebuuza ku Seeka Kiti oyo basooka ne banfunira omukazi Seeka Kiti alina gwe yankonekitinga naye naye ng'omukazi alina nnyo
bana abatabuliki nalabanga sijja musobola nga ne dini nyingi nnyo ebitendo byabwe sijja bisobola ne bangamba genda olabe imamu bw'osaalira ajja kukolako ajja kukuyamba yaki ensonga ezo nentuukira imamu wensaalira bammanyi manyikiddwa kuba mmazeewo emyaka 7 nga nkule nga ngamba muwala ninayo abawala abaagala abazadde baabwe balina abawala gasooka tugende wasooka nga twagenda nagenda yandage ekifaananyi nemugamba tetutawaana kumala budde nandaga owokubiri nemugamba tugende tulabe naye batusindikira ekifaananyi ndowooza yafuna engoye ez'ebbeeyi zeyayamba naye twagenda otuukamu ng'ate omuntu gatusindikidde neŋŋamba waayi nange siri bulungi nnyo kangende n'ekyo ekiriwo mu bifaananyi bino okukulaga walabanga omukyalo w'ebbeeyi mukyalo w'ebbeeyi naye kasana netunamu nange mabega wange nga ndange ndaba siri bulungi nnyo nange neŋŋamba kangende noono osanga anaagumira embeera gyendimu tugendayo ne imaamu wennabwerawo ku muzikiti ku Luyinja tugendayo tutuuka ew'omuwala eyo Namasuba mu Kikajjo bo baŋŋamba nti ye maama we seekayo yamulima nti ye maama we naye ngenda okunoonyereza ennyo ng'ate omuwala muganda we nga si maama naye nga waseewo wukisinga 2 mbeerawo nga nkirowooza ne ŋŋamba kankite ndowooza bayagala kuyisaawo kuba n'amaka mwe banteeka bantu amaka nga labaga buvunaanyizibwa n'okuteekamu ssente zonna nga nze mmanyi nti ndi maka ki ag'obuvunaanyizibwa muwala ne bamubuuza batulekamu kondooza zaida kikanga 2 wali bamubuuza omwami omusiimi musiimi ne wambuuza omusiimi musiimi kwata mitwalo gyange 5 agijja lugendo angimuwa omuwala nga asanyuka nnyo nga tutambula tukomawo ne imaamu tutambula mu mbeera eyo kati baŋŋamba ebyotegeka emikolo muwala waffe twagala mukoleyo twagala omutwale nga tukozewo omukolo muwala waffe gwe tulina yekka gamba nonno emikolo gyandibadde mirungi naye nze ensawo yange esobola mwaka gujja mwandibadde mungumiikiriza kati mukugenda wasangawo bakulu ki abaaliwo nasangawo omusajja saamusangawo nasangawo baaba we n'abawala baaba we ewakaawo tewaliwo bataata abako siina n'omu gwe nasangawo nasangawo yali omuntu omubaaba wekka nga tukomawo mu by'emikolo omwo nfunamu okusoomoozebwa mu mikolo bagamba bannaaye emikolo tugikolere mu nju ngane obusobozi bwebweru sibulina nga baŋŋamba emikolo tugiteeke ki ebweru ye mwala gwe tuyina yekka gwe tuyina tugikolere ebweru ngambagamba bannaaye ekituufu ndaba ssente sikola ki sirina bannemera kuba ngamba kyonna kyonaba olina gwe jangu nazala wange natuuka n'okuŋŋamba oba ebintu ebisoma mu kaveera bisibimu ki mu kaveera mujje nkubidde taata mukubira ŋŋamba emikolo ng'ogipakusizza myezi 3 tosooka kweteekateeka nga taata nga bamanyi muzeeyi wange kyabasazeewo abakisazeewo nga munnyonnyola nga ŋŋamba bw'obeera omikolo ogenda gikola mu mwezi gwa 6 egyo gyemalire n'agindekamu muzeeyi n'akivaamu taata wakuzaalira ddala anzaalira ddala taata wange waali ne mama wange waali kati nembeera awo nendowooza nenga obusiraamu wenneefuula nyinza okwonoona neŋŋamba kangume nekyo ekiriwo tugende nakyo nalina akapiki kange nga nkatunda nalina emmwanyi zange mu kyalo eyo nzikako nzitunda ku miti neewolayo n'obusente ewalala awo ebbalibbali nga ngattiriza waliwo ne mukwano gwange tuva naye ku kyalo eyo tuzaalibwa wamu awo abeerawo mu kafunda nga mpita nga mpayo byampadde nga ngulira omuceere ngamba bino bikuyambeko nga tutuula eri ttiimu nabweru tufune bye tufunye mikwano ku muzikiti saasobola naye emikwano nina emikwano eyo ezijja nnyambe emikwano nenyinza okuba najjamu ndowooza akakadde nga kamu n'ekitundu kati neno maama nga naye ye nali simanyi nategeka ye nga naye ngenda okulya bakoze kino baguze kino ne bagula engoye ne bategeka ebintu
babisabika bulungi emikolo gituuka byonna bikola ng'omukyalo ono obeera naye waka oba ng'ali wa omukyala ali waabo nga tajjangako wakaawo kumanya tajjangako nga n'ensonga ziri nga tewali kuba nagezaako okumukubira bwe nali njagala okubakema nga mukubira mugambe ajje emikolo gituuse okugeza mu gawuni era yasituka ne muganda we okujja muganda we omulenzi mukulu we ne bajja ne yeegeza mu gawuni bulungi naddayo kati mukwegeza mu gawuni owa gawuni tetukwatagana bulungi tufuna gawuni eno tubagamba twafunye agenda kumwambaza mukolako byonna omukyala atusaba emitwalo 7 okwambaza omugole buli kimu omugole okuggwa nga mukadde wange era apakasa ngazikola ki era n'oyasiba omugole yasulayo eri ewaabwe kuba yava eno waffe yasulayo eri ewaabwe ng'oli omwogezi yasibye omugole gwe twogera naye gwe tukema kyekitambula eyo ng'atubuulira buli kimu tusituka tugenda bwe tugenda ku mikolo twatuukamu leetimu olw'ekkubo nakifuma ekkubo bbiri bwe tutuuka ku mikolo nga tutuuka bulungi nga batwaniriza twagenda emmotoka zindoza zaali emmotoka 5 mba serabidde nnyo kuba gundi kujja yampa emmotoka Land Cruiser nere nabwero navaayo ne Harrier Halford neno ne tufuna emmotoka endala ezatuwerekera tutuuka ku mikolo twingi batuwoowesa kati mu kuwoowesa wano eno twagenda imaamu waffe oyo we yamunfunira imaamu bamuze ebbali bamugamba tasobola kuwoowa nefunamu okwesika imaamu gwe muvulire naye eno watuukirwa nga tasobola kuwoowa ffe tulina owaffe atuwoowesa saayagala nnyo kuwakanya kuolodde we nalindi nali siri wange nga sisobola kuwakanya nenzikiriza n'ekyo ekyaliwo kati ye taata yaŋŋamba namugambye imaamu ani agenda omuggira njagala kuvuva eno nga nkitegedde nga gwe jangu tewali buzibu kiba imaamu bikole ki bindekere nze nagenda n'amahale n'ebirala bemanyi nti byo tobisigala mabega nga ŋŋenda batuuka essaawa y'okutuwoowesa ng'ate batugamba mulete emitwalo 2 ag'okubawoowesa neesikamu neŋŋamba ate jjukira wali nga ndi kubukosola kwogera era nasirika ne binzigwako kuba taata yatugamba mujje bino nabitereezezza ate tutuuka wali ate beekyanga kati esente ez'amahale ze nagenda nazo ez'omuwala nga tutuula n'abeewaffe ttiimu tugamba kyayimaamu oba kyakuwoowesa kye baagala ze ne zibadde ez'amahale omuwala tumukola ki. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Twogera naye ng'ez'amahale tuzikyusa tuziwa imaamu yagenda otuwoowesa ng'ow'amahale ng'omukyala mugamba tutuuka ewaka ogenda kumpamu wiiki emu nkole ki nkuwe ssente era twatuuka ewaka era ne musasula ssente ze ez'amahale kati nga ne bali tumaze obasasula kuba bo bagamba mbu ssente bwe bazeesondamu ezasasula imaamu naye ng'ate ssente ife abazikola ki nze nayoza n'ebbaasa kuba zali mu bbaasa nenjuza ebbaasa nenzikwata nenzikola ki nenziwaayo malo ziwaayo batuwa omukyala okumanya abantu bali bandagirawo nti nze omutima gwandagirawo nti gye tuva
wasigaddemu olwattoma senga teyatuwerekerako mukodomu we teyatuwerekerako wabula baatuwa sisitawe ekintu ekyo kyasigaza kineeraliikiriza ku mutima okuba nti nali siteeganga ku mukolo nenze nganze nali mmanyi nti omukolo senga oba muko bawerekera ne tekuli n'omu yakolaki muganda we yakolaki yawerekera saakifaako nnyo nga mbeera awo tutuuse ewaka twatuuka kiro 9 budde bwali bugenze tugenze ewaka wakomawo n'omugole wo nkomyewo n'omugole omukolo twagikolera wano eno ewa maama awo twategekera kati we twategeka buli omu nadda eweefu kati ffe ne tudda naffe bena bwe ne tudde nawe tutuuka ewaka we tutuuka ewaka budde bwali bugenze nnyo tutuuka twebaka buli omu kale yasulanga bwe twali tukooye embeera eyo gye twalimu naku olwokubiri batuwadde ebintu byaffe kati omuwala neesooka aŋŋamba none sente zebatuwadde wali ku mikolo senga azinjigyeko mugamba oba zikugyeko twale buzibu nze tezinkwatako yanneesooka obanga alina kyanteyangira teisenga mukubirako omwebuuzisa ŋŋamba muwala sente zonna zimusibira mu katambaala nenkola ki nenzimuwa kati ninyo olwo omukolo gwo mutuuka eri ng'omukolo entegeka eri etya eri ewaabwe entegeka yo yali nnungi baategeka era gwali wabweru mu kidaala twagusana mu bintu twaweddeko nga balangira ebintu mu kutwala ebintu ki bye watwala ebyo bye beegaana mama gwe tufunye ku lukomo lw'essimu mukwano kula ategeezezza nti ebintu bye yatwala ku buko byali bibye nga byamuweebwa ku lunaku olw'embaga teko yagamba deta bitusha bya byekkiriza mahali ga mukazi esi bwetiremu engoye n'ebiberamu kagomesi makanzu byokka bitegerekane seneri n'ebikale bigweka ekigibwa nekyo ne kakatoni kamu akasoda newaba gwe taata ng'olina muwalawo asabye Ssembatya akomye okwekwasa nti yaleeta ebintu bingi mu kwanjula kuba n'ekitaawe yatulika n'akaaba ng'agamba amuswaziza olw'ebintu eby'omuswaba bye yatwala baganda be bennyini bayingira mu nnyumba ne balaba ekituufu nga mahali tagampadde era ne bamugamba nti omugole bakuwoze muwole ne bakata bange be batonda sente ezawoowa era seeka n'abagamba naye kino tekikkirizibwa sente eziwoowa omukazi kirina kuva ku sayidi ya musajja ono kubanga yabatutta omukazi nze ebintu bye natwala sijja kulima nti nsobola okumenya nti oba kinatwala kino natwala kino kuba ebintu twabigatta bugassi waliwo ebyava ennabweru waliwo ebyali ene n'amavundu kati twabigatta wamu ate n'ababisiba balala nze nganze bye nagula byali birala ne bali bateekako ki ebirala ne bikuŋŋaana wamu ebintu byetwatwala kituufu tebyali bingi nnyo naye omukolo okugutegeka okutambula okugenda gwantwalako ssente kuba buli mmotoka eyatambula okugenda eryanjako emitwalo 20 engoye zebagamba ezo simanyi engoye twatwala engoye za 6 mubanira akapulasita n'akakeeka n'akabaafu kitegeeza mukopi kitegeeza mukopi mufu kati musajja kyoyo naawe ayinza kuyimirizaawo omukazi famire yose gyawalapa agimanyi alengeza Ssembatya nti ku mukolo ogw'okwanjula yamuleetera gomesi ya siringi 6 n'amuteeramu n'emitwalo 2 egy'okutunga era nti yagireetera na mu kaveera akaddugavu olwo basenga balala n'alyoka basimba ebbaasa ng'erimu nnusu 10 kyayise okubawewula omunnyo katoni emu egomesi ya senga ya 6 gye yatuukuwa ekitegezo akakantu ka soda ka katoni nga kalimu pepsikoko kamu nokaleta ku buko gomesi za 6 ebyo ndabanga ebyokulimba muntu kiba kitagana ku mazima kuba engoye ezo bazigula na ku muzikiti mwala waje teyazigula egu nga tuvudde awo nze nganze egomesi ze twapangisa kuza omugole kuba buli omugole fabwambambaza buli gomesi twagipangisa emitwalo 10 buli gomesi twatwala na roza zali gomesi oba 3 buli gomesi zayina okukyusiza netugera ne kadaali ebyo byonna ebyakadaali biki byatumalako emitwalo gyali 7 kupangisa ngoye kadaali kukola ku mugole byonna mukazi atujjako emitwalo 7 naye nawulidde bagamba simanya atuwa lisiiti alage ne vidiyo eraga nti ebintu twabitwala tosobola kugenda nti okwata owakadaali omugambe mpa lisiiti tosobola kukwata owakadaali omugambe nkolera vidiyo ng'okola obuki
ebyo byonna byonna ndabanga ebyo bagezaako kwegaana abagezaako kwegaana ejjo bazze ekasangati ku poliisi nga bazze baŋŋamba bansaba lisiiti za bintu bansasule naye ng'abajjiza okunsaba nga mmanyiiko omu nabadde mmanyiiko mukazi wange yazze n'omukyalo na simumanyi nabadde nsuubira nti agenda mukazi wenyini yazze n'omukyalo omulala nabadde nsuubira nti agenda kujja ne ssengaawe oba ne muganda we oba ne taata we bemmanyi naye yazze n'omukyala gwe sitamanyi naye nga n'omukyala byayogera si biwoomu mu matu gange era kyova olaba sina kinayogedde kiri awo kyamaanyi nabaliseewo ku poliisi nze omusekayi ne ŋŋamba bano sisobola kwogera nabo era ne ŋŋenda yabadde yabagambye bakomewo leero essaawa 5 musekayi ne mugamba leero nina ekibiina tugenda kubakinga ssente sigenda kusobola kubeerawo sirikale seeka muganda wa seeka Humaru nabadde ndi awo nga nkubira ŋŋamba mwana wange abantu tufiirwa lwaki ebintu tobyesonyiye n'obaleka n'otandika obulamu obupya kituufu ne mugamba seeka kubasonyiwa ku mutima nsobola okubasonyiwa nga nkijje ku mutima ne ŋŋamba kubasonyiwa naye ate ssenga wange yakeera ku makya n'akwira mama wange n'amuvuma ssenga w'omuwala nankeera nankubira naye nze nawulira nga nvuma ne mujjako olwo nga kirubirirwa ki saategeera mama wange siwa bigambo bingi ye kasa yamukubye esimu tandika omuvuma yamujjako bujja nankubira nze yatandika okuyomba ne mujjako baagala batwogeza ebintu bye baneekwasa tebanafuna point kijje tukola ki nze sinabawayiriza nti oba kino kyonna kyenjogera kiri kituufu kati batandise kwekwasa kuba omwana namudde ng'ayogera mbu natwala kakotoni ka soda kamu bwe mba nakatwala kakotoni ka soda kamu wakakkiriza nebakatwala ne mba nakuleeta eccupa emu ya soda n'ogikwata mu ngalo oba wagikkiriza kitegeeza oba osiime kyenkoze eki kyenkuwadde tudda wano wetubadde tutuuse ng'ogamba nti nemutuuka ewaka senga ng'agamba nti ate ye sente omwana yazisiba mu katambaala n'azitwala senga wetutuuka ewaka ng'agamba yazisiba sente mu katambaala ne ŋŋamba kale olwo mukema ndabe omuwala ono ki ali atya tutambula mu bulamu mukazi wange sijja muwaayira abadde emirimu agikola ng'agikola leeti naye nga wadde agikoze ti naye nga osanga akoze eki agikoze tatandika okwebaka okusula ewaka ng'omukazi asula mu ngoye neneesikamu okuba ebbanga lye namuleeta ewaka so olunaku lwe mwava ku mikolo tekyaggwa ekituufu nali nkooye nange kennyini naye neewulira nga nkooye kuba nali maze wiiki nnamba nga ndi mu kuzunga buzunzi ngomanya emikolo ne stress naye omuwala yatandika okusula mu ngoye nga wonaava nti ovudde ebweru tolina kyokyusizza just kujjamu ngatto noyingira obuliri ekintu ekyo kyannumamu mu kusooka ne ndowooza nti oba akyantya nengumiikiriza ng'abasajja nenguma neŋŋamba kangira ngumiikiriza yakikola bbanga ki akikoledde emyezi 2 n'ekitundu ŋŋamba after mukolo omulesi kuba ogambye nti no before mukolo tewaliiko naye saaliko naye after mukolo okutandika okulya ku bintu kyatwala bbanga ki olunaku lwe twajja lwennyini naye olwokubiri kati after kulya bintu natandika osula mu ngoye asula mu ngoye nemugaye lwaki osula mu ngoye omukazi omwana tasula mu ngoye nangamba nze mpulira empewo nemugamba owulira empewo tusula muzira kyamuyisa bubi ndowooza nalaba kigenda tutabula ate nga naba naakawasa nengamba kansooke nkole ki ekyo nkisiriikirire nembeera ebbanga omwezi ne guggwako nga tozze mu kulya bintu nga nemugezako mukwatako bati ngaakusindika eri ngaatunula eri nenkubirako nensooka nembeerawo nenguma neŋŋamba we nasooka nenjogera kituufu nja kuswala oba okuswaza omuwala neŋŋamba kasooka engume ng'omusajja mpise mu bizibu ki bingi kangume ndabe omuwala ono kati ekyasinga nekyokunneraliikiriza omuwala mu kujja ewaka kituufu nali manyi mpasiza omukyalo omusiraamu owa ddala
ne beba nabo bikipuli abasiraamu b'ebikipuli bebatya beba abeefula nti basiraamu ne beebikkirira nenga si basiraamu ntima nga si misiraamu olwokitegeera oti okukitegeera omuwala oyo musanga n'eddagala mu kaveera bwe mulaba n'eddagala mu kaveera nga mulimu n'obutiko mulimu eddagala neŋŋamba yi mukazi ono anaba mwangu kati weyandaba nga nkutte mu kaveera mu kasawo akansikako mangu abuguuta nagamba kiki mugamba bino biki waayi ngamba saagala nembyesonyiwa nange ne mukola akakodyo ne mutuma ekintu naye nga manyi wano tekiriiwo kumpi enkeera ne mutuma ekintu nga kiri wala nga njagala kumanya kikino aba namutuma ki naye nga namutuma ekintu agenda okudda nze nga bwe kimu nkitegedde kebeera ndaba eddagala mulimu obutu obutiko bulimu eddagala ngamba owaayi bibina basajja kyaka betuyitamu kangume nensirika kyo nenkisirikira nesita kigamba mama wange nekitegamba tata wange nensika nengamba kati Katonda yamanyi nembeerawo obirawo wayiseewo bbanga ki nabirawo mu nnaku bbiri ng'omukolo gwakaggwa bwe nabirabira era yeekanga nnyo kuba yali abituzze mu kantu yeekanga nnyo nga mbirabye saakitwala kikulu nga kikulu neŋŋamba kankole ki kankireke onaasula mu ngoye wanaasula mu ngoye mugambako mugamba naawe tosula mu ngoye mukazi tosula mu ngoye ate olina gundi night dress ate tosula mu night dress anga maze mpulira nnyo empewo ate muvanyuma naŋŋamba eno night yayina empale naye mama n'aginjijjako ngamba nensirika nze nalina kinapiikinga kati wayitawo omwezi gumu n'ekitundu emyezi 2 nga teginaweera 2 nga nkubira senga anga mugamba nsooka ekiro 9 tufuna uli obusungu nga bunkutte nga mugamba nenkubuulire kankubireko ku senga awo mutegeeze ensonga zino naye nga mbadde sinakyogera nga ngamba oba mukubire nze nali mukema mbulire ki kyakola ki sanga saamukubira nze natambula butambuzi nengenda ku mirimu gyange mu kibuga senga namukubira ssaawa nga 10 ngenda omukubira nga yamukubidde dda yamubulidde dda buli kimu yeerungiiza buli kimu senga kati ngenda omukubira nga takyampuliriza byange awala nga lwe munnyonnyola nze alabanga amulimba bigambo kimwe byagamba senga kuba nze senga yatuuka okumugamba omusajja talina kyakwebika talina bulangiti talina ssuuka tusula wansi omusajja ambonyabonya omusajja tampa kyakulya kale n'abeera nga yanswaza naye namugamba wanswazizza nnyo ku bukono nswaza bwotyo noyogera ebigambo ebitaliiyo kuba yatuuka n'okwogera sigulangako wadde ne ku ssukaali okuba yajja naye nga yagenda okujja ewaka nga waliwo kiro 10 eza ssukaali era atuuse kuvaawo nga ne ssukaali amuleseewo nze wadde ndi bw'omwere wange twakola kitwagwawo ssukaali mu mbeera eno kubanga asula mu ngoye oba omulundi ogwasooka ddala okulya ebintu yatandika okutya amaanyi gaali mangi amaanyi tegaali mangi olw'ensonga nze omukyalo ono ateeko nze mu kuva wali ewaka omutima gwange gwesika enva gye twavaamu wali ewaka kuba nze kasisa saalabanga senga atuwerekera ne muganda we ekituufu bannange saabagamba naye nafunamu okweraliikirira mu mutima era nasabanga kintu kimu Katonda simanyi ngamba ebisigadde Katonda yamanyi era we natuuka ewaka wiiki yasooka omukazi yandaga nti anfaayo eyokubiri naye eyokusatu ngenda olaba atandise okukyusakyusa wayitawo omwezi we mugamba kino amboggolera mugamba kino akuddamu aboggola mugamba kino atikuddamu aboggola nentuuka ekiseera ne musirikako neŋŋamba kati kansirike nze ebiseera ebisinga mbadde neefumbiranga ne caayi bisi neweefumbira caayi nze ne banne babadde bandabaawo nenkuma essigiri nga saaga kale byakuleekaana kuyomba kuma essigiri ofumbye caayi naye nga ali mu buliri yeebase nogamba owaayo kyali mugole bayinza okukulabamu ki nensirika bingi byensirikidde nenga kansirike nembeera waawo
kati ekyasinza okunjijja enviri ku mutwe kunkubira simu nti omukazi akoze eki agenze era bankubidde essaawa 3 kati ninyo yatonatuuka awo wonna asula mu ngoye embeera yamala neekyukakoko oba yakontinuinga nga akyasula mu ngoye ekituufu ngenza okwawukana naye nga akyasula mu ngoye ekitegeezo ogenza okwawukana naye nga akagendako mu nsonga z'omukwano omulundi gumu wadde ye yabagambye mbadde mukuluusanya simala mukuluusanya ebyo ndabanga ebyokuwaayira so mu kutuuka omukyalo ono okunoba okugenda okusaba byonna kyava ku ki okutuuka okunoba kati okutuuka okunoba nsooka nkubira maama we nga maama muwala wo aŋŋamba mulwadde sima infection aŋŋamba mbu yazze mulwadde infection ekituufu yajja mulwadde infection nze mmala n'emyaka 3 nga sigenze mu ddwaliro siri mulwadde nonkebera sina muwadde n'akantu konna neŋŋamba nembeerawo nembunengamba kankamutwale mu ddwaliro nina omusawo wange ye nabweru ng'amutwala mu ddwaliro ng'omusawo amukebera bamuggyako omusaayi buli gumusaayi buli wamu ne bamukebera bali lubuto byonna nga tali lubuto ndoza oba lubuto yalimba bira nga tali lubuto bamukebera nga baŋŋamba omusawo nga mulwadde infection zeze mutawaanya nga musawo mugamba musawo mujjanjabe ogenda mujjako sente mmeka 8,000 nga mugamba musawo naye obudde buno badde manyi nti bulwadde bulawe muluma naye mutandika nanga gwoli wange nkumanyi nze kantandika omujjanjaba kugenda kumpa nkumanyi era musawo namusasula sente ze 8,000 namujjanjaba bulungi omuwala ne mubuuza wawonye nawonye nakuba ne mama naga mama yena mukubya nga mwana wange wawoterera mama namuga naterera nawonye kati tubeeraawo ate wayitawo ebbanga nazala wange ngamba omwana yaŋŋambye mulwadde ne mugamba yagambye mulwadde nga nze taŋŋamba ate nga yaŋŋamba yawona oba nimba nga yagala kukola ki muwala n'atandika okugamba pulanja agendako waffe njagala kula maama mugamba gwe yakavaayo n'emyezi 3 nyawero yaga kudda wammwe saakitwalanga kikulu ngamba nkoze nti nga maama ngamba nazala wange ngenda kufumba eddagala egganda ndiwe mukoddomi wo alikole ki alikuwe nga mugamba maama nobeera oyagala muwalawo ajje nsobola okukola ki okumuleeta n'osooka n'okola ki n'omujjanjaba kwaye weno wambeera ena ngamba awonye ate olugero n'agamba ndi mulwadde maama n'agamba tewali buzibu nange ekyo kyembadde nsinga okola ki okwagala nga ngamba kati ogenda muleeta ddi nga ngenda muleeta ki Lwakutaano nga ngamba tegeeza nkulinde Lwakutaano nga mugamba namukubira ku Mande tubeerawo Olwokubiri tanyega wale n'okumbuuza tambuuza wale n'okuntootoya salamu tantoolera beerawo omutwe gwezi ningamba wayi kansirike omusisita teyejjusa nga mbeeraawo nengenda mu tawuni ku Lwokuna zali saawa navaayo waka saa 12 ne musiibula ne mugamba ngenze n'agamba kaali ne mugamba naye kuba Olwokuna nze nkoma obudde bukyali olumala okubakinga ssente Olwokuna lumbeera ebiseera ebisinga sisaana kukola nkomawo ewaka nga bankubira essimu jukira essimu yange bagisalako ya Airtel abantu gye bamanyi nina MTN era talina MTN tasobola kunfuna nga bankubira essimu mukyala agenze asibye ebintu byonna agenze olwo bana bakubira bakozesa namba ya Land Road nga Land Road bankubira kusimira Land Road kati oyo mukyala yasanga maama wange nga bali ku piki n'ebintu yamuyitako nga tamumanyi mama n'agamba omuwala atwalawo ebintu bajja wange mama n'adduka waka n'addayo waka agenda otuuka waka nga teri agenda okumenya waka bamuyitako ne keesi era wa booda nga mutwala mama yadduka Misinde ng'ajja wano wa Land Road nga bankubira essimu Land Road yayine namba yange mama yetagine MTN nga ina Airtel nga nze mbagamba muleke alondemu byanaayagala byanandekera byebiki kuba sola vuga piki kuva mu kibuga kutuuka era mbasola kola ki kumusanga ala byanandekera byanakwatibwa ekisa byenasanga mu nju nze nasigala nkola nga nze manyi mutima kya ayinza okuba kyaka agenze ku waabwe getwa tukoze wa program oba tannize
ngendo tu nkola nanyuka ko lusali sawa emu tuke waka mukubira essimu bangamba nti agenze nkubira maama we ni mugamba maama bangambye muwala wavudde waka naye bangambye asibye ebintu byange bangamba asibye ebintu byo sina kyemmanyi kamukubireko ndabe kumbe yamusindiki ne transport ngamba nazala wange ono mutima ngamba wabwongo bungi anvuga piki direct paka wa imamu ngamba imamu mukazi wange agenze ne bangambye asibye ebintu sinatuuka waka ngamba asibye ebintu imamu yasoka nasirika newuunya nnyo naye talina kyamanyi ge mazima naye talina kyamanyi ngamugamba kati ngule kati tumukubire kati tumukeme nga nazala wange amukubira imamu imamu ye nazala yita togola nze namusindikidde sente omwana oyo mwana mulenzi talina suuka omwana wange amusuza mpewo talina bulangiti ng'alumiriza ngo talina ki bulangiti olw'okuba omwana abagambye nti sina ki kintu ekyo kyannuma kunswaza ku buko era muwala saamukubira ssimu kasana biwulira bwento nga nange mpulira ku ssimu eyo mpuliriza ng'ayogera ngamba kati sisobola kugenda kubuka eri naswadde dda ekituufu nali singa siwulidde ebyo nali ngenda situka ngende naye kasana nawulira ebyo nga nazala wange yennyini yawanda omuliro ngamba kambiveeko nga nvuga piki yange naye muyongowavu nnyo nga ngenda ewaka ngenda otuuka ewaka nga ndaba ebintu byonna byonna amasuwaani byokuli yandeeka amasuwaani 2 n'ekikopo kya pulasitiika kimu tuuka mu nju ebintu byange biwandiiko byange byonna bitaganjula n'enju byonna gisansazza nga ne certificate y'obufumbo agitutte ngamba ono yagenze mu jjanjaba tuuka ewaka banteerako olugambo Medi yamututte avuga boda omumanyi yo Medi simumanyi bamunyumiriza kuba bangamba Medi simanyi avuga boda mbu yeyeda yasomba ebintu ebimu byalina gye babitu bangamba wali omusajja gye babitwalayo omusajja musiraamu mumpi simanyi akola ku musenyu awo enamavundu byonna nga bambuulira waliwo abamulaba jjukira emikolo oyo muwala okumuleeta bamulaba ku boda kati ngamba kati ntandikiddewa omutima ne gungamba nkoze ntya ningamba kangende ku poliisi nzigulewo omusango nga sinagenda ku poliisi nkubira omuwala mugamba nnyabo twali tukoze puroguramu nkutwala enkya ewa maama wo bakujjanjabi ate gwe osazeewo kusiba bintu byange n'ogenda nangamba bintu ki bye nasibye ne mugamba certificate sigisanzeemu n'ebintu byange ebikalu sibirabamu nangamba certificate ne mubuuza certificate yange gitutte nasooka mubuuza nga sinamubuuza bintu nangamba nze ngitutte ne mugamba tutte yaaki certificate bagiwanze ya bufumbo bagiwanze tebagiwa mukazi bagiwa musajja n'asirika nenyomba nnyo ne mugamba naye olukole mwakoze ne maama wo ekituufu saba Katonda yaba basakola ki abasasula nembeera awo nenkubira sengaawe sinasenga omwana atutte ebintu nene certificate yakoze kyagitutte sengaawe ngangamba kasina kyemmanyi ekituufu sengaawe ayinza okuba yali talina kyamanyi nnyo kiwanvu nga basenga kukolagana nnyo ne maama we wanze sengaawe nga njogera naye nga kale mpuliranga yes ebigambo bye si bibi nnyo nkubira mukoddomi mwange nkubira nga ndaba mukoddomi wange yaye ayogeza muliro nentegera kati ono nno nze nensooka nenzikakkana naŋŋamba omuwala ayinza okuba byayogera bye bituufu nga gwotuulimba omuwala byayogera nze kimanyi bye bituufu ne mugamba muko ebintu bino tubikwata empola wayitawo olunaku okwolwo nakubira mawe ne mugamba naye nze oba muganya okufuna obwenkanya ekituufu ngenda mawulire kuba nze ndibadde ogenda mawulire senga wange yaŋŋamba ng'olina sente zigenda mawulire ezo sente tolina n'obusobozi obuyinza natuukayo ekituufu naye sirwagenda mawulire naye kasayanzamu ekigambo bwe kityo kuba nabagamba ekituufu mukwate certificate yange y'obufumbo mujinze oba kututawuluza batutawuluze buliki bo banziramu nga yebaagala babagambye dda ndi munaku ndi mukopi nze mukodo mange tokana okungamba gwe talina nawe nesuuka nawe oli wasa mwana wani mukono abeera waye abeerawo nansana yanjolonga nnyo senga we abeera mukono naye wakasitukangawo wonna bankisanga tebanganya kukola ki kati
nkubira taata we musajja mukakkamu nnyo. Taata we kituufu aŋŋamba nkubulye mutabani ensonga zikwata empola. Ngamba taki ensonga naali zikutte empola. Naye ate baneeno mukazi wange enjoga gye yanjoga baligase ne maama we nyinza obutakola ki butagumiikiriza. Omuwala teyabuulira taata we mazima nti oba kiriwo ekiti ne bwekiti nga bamukweka. Kitegeera kati abitegeera luvannyuma nga bimaze okukola ki okwonooneka. Era nze taata w'omuwala sirina kintu na kimu kye mugamba oba kino oba kiyankola. Sirina kintu kyonna kimu kyenza mwogerako ku sayidi yange. Naye nze mmanyi obuzibu bwonna bwe buli ku nazaala wange. So after kujja mawulire bagala ba mawulire kiki bagamba. Kati balaba amawulire ago. Nazaala wange gundi ankubira essimu senga we w'omuwala. Nanvuma. Sina kye namuddamu. Ngolwakuvuma bigambo ki? Kubanze yaŋŋamba totegeera oli musajja munaku olati wetekano mu byokuwasa oli musajja munaku tonafuna na sente zigula bintu bya munju oli mukoka sente muwala yatutte ebintu. Na sinafuna sente zigula bintu bya munju. Nembeera wona kinnuma ne mukodomo ngene nankubira oba kugenda mukoli tujja kugenda. Otulaga obukakafu obulaga nti busimanya ebintu babibye. Ngamba abantu omuntu yali nkubidde nga atwogera bulungi ate naye afuutuka mu bigambo weebiti. Mutima gwampaliriza kuba kituufu ennamba z'abannamawulire nali nzirina. Tima ne gusooka ne gwesika ne ngamba ne bano abantu bwe bansazawo kufiirwa kanfiirwe naye nga nkoze eki ensi etegedde nti ki nfiiridde ku mazima. Era n'embeera nfiiridde wano nja kuba nfiiridde ku mazima. Kuba ekituufu nze sivudde eno buvi nti mmanja gwe sitamanyi. Manje ekintu kyenkola ki nembeera nakuwa kakatoni kamu ak'omunnyo kenali nsobola obudde obwo kitegeeza mba kali kya muwendo gyendi. So essaawa zino obanja bintu essaawa zino mbadde neetaaga bintu bino bye bagambye ogambye nti nno wawulidde nga bagamba nti omukyala ali lubuto. Kuba mpuliddeko nga bagamba omukyala ali lubuto senga wenyini yakyogedde era namukwere nina kiŋŋamba nti senga wali omwana ali lubuto naye ate nabaana simanyi eriko ebizimba. Kuba nina gwe neebuuzaako ne ngamba omuntu asobola okufuna olubuto nga nabaana eriko ebizimba nagamba tekisoboka. Kubanza omwana namukebezaako nandaba nga tali lubuto. Kati simanyi oba bituufu ali lubuto oba tali lubuto yo oba ali lubuto lwange ebyo byonna mbyebuuza nenkola ki nembyeddamu. Kubanza omwala we utawadde naye jjo ye yandaze ate nti nze ndi mubi nnyo n'okusingako awo nga mpulira bawera. Nabadde njagala kujjayo musango ku poliisi naye olw'okutiisibwa kwendiko musango sigenda gujjayo. Nga akutiisibwa batya? Kuba bantiisatiisiza bagenda kunkolako obulumbaganyi. Bakiŋŋambiddewo ku poliisi baŋŋambye tugenda kuleppuka naawe. Otwonoonedde erinnya tugenda leppuka naawe. Naye nga ate nange banyonoonedde ssente n'ebiseera. Ebiseera kintu kikulu. Kwa SB4 Media tugusa ensonga emboozi onoogiwulira. Tuwe ku nnamba ya tukubireko kwani tukubireko ku mukyala wennyini tulabe kikyatugamba. Kwa SB4 Media tugusa ensonga tukyongera mu maaso n'emboozi eno. Atutekamu akasente baziwa and sons. Tukwate empola eno lesoni y'abavubuka okuyiga. Omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo nti ebbanga ly'obaddewo bali tokwananga tukufunira okufuniza omukyala. Abakyala mbadde n'abangi naye olw'okuba nti amateeka g'eddiini ge baŋŋamba ne ŋŋamba kaŋŋende n'eddiini nga nnyinza okugwa ku mukyala atali wa ddiini so we mba mpise mu ab'amadiini abo nga bayinza okunfunira omuntu omulongoofu yembeera eyampaliriza okuyita abo. Ziwa and Sons batutekamu akasente bali okumukwana akedi balina akalonda yenna wa beddings balutunda amasuuka blankets duvet covers mifaliso tawero butima bwansiri gwayagala akamu batuukirire nayo gwayagala okusuubuza osobola okubeera nga obatuukirira babayita baziwa and Sons kumukwana akedi ate ne banafa bakwera
kadagala kabayita Nana Abo mouthwash abatuteekamu akasente bagamba gwalina endwadde yonna yonna eyakamwa amannyo ganyenyeera gavaamu akasu galimu ebituli kozesa kanana koba osenyesa Nana Abo mouthwash kasangibwa mu drug shops ezikuli okumpi wamu ne pharmacy ezikuli okumpi tugezeeko okukubira bamuyitaani kozi Nalubwa matatu 3 nalo katusaba akwate tuleko kusaidiye Hello? Hello? Jebale ko nyabo. Sare tebera jebale. Njogera ko ne 3. Ani ono? Bampita SB4. Yes. Onfunyako ku namba yo. Mbaddeko n'omwami wo. Naye ne ngamba sagala kola side, mpuyeko ku side yo. Nsobola ntya okukufuna? Omwami kigobadde naye. Omwami wo Abudu. Obadde naye. Emisana ga leero. Mbaddeyo ko nampa ku side ye. Nensawo nange nkunoonyeeko nfune ku side yo. Tomanya ayinza obanga yali mu nsobi. Tuwerewo ku side ye nsereme kusalira musango. Ye yalese ebintu gy'oli. Hanze namunoonyeza. Kuba munoonyeza. Nante nze kyali mu ddwaliro naye kati simanyi kubanga ndi mulwadde ndi mu ddwaliro. Ate nga wolabye. Naye nga enewe nja kukubirako ko naye nga nkyali mulwadde ndi mu ddwaliro. Kuba ye gye tuvudde agamba nti abanja bintu. Mbu mu bimpimpi nti we yakuleeta ewaka wasulanga mu ngoye paka kutuuka kuva mu maka ge. Naye yeebuuza obuzibu ki? Nkyali mu ddwaliro ate njaddako naye nja kukubirako konkunnyonnyoli. Leero? Simanyi we naviira wonna nja kunnyonnyola. Okay. Kale. Ali mu ddwaliro. Tuwe kusenga. Namba yasenga naye nga ngiinamu. Namba zisigadde eri katabo. Mugole ali mu ddwaliro mulwadde. Andi twabadde tufuna senga tusooke tukwate zino ensonga mpola mpola. Waganya ku police muddayo ddi? Badde bangambye okuddayo ku Mande naye nina bye neebuuzizzaako. Ne baŋŋamba nsooke nkirindemukko kuba nze omuwala baba wakumusonyiwa. Nganze nsobola omusonyiwa. Singa tebankubira amasimu ago ganvuma. Nali n'omuwala ngenda musonyiwa before nga sinagenda na ku mawulire. Naye kasa bankubira amasimu ate banvuma. Ko bonna bonna ani asinga obungi? Enamba ya muko girina? Enamba zonna ziri ku lupapula. Kuno teziriiko ngeri line yange bagisibe. Bankubira essimu nga banvuma. Naye nga n'ekinvumya tewali. Nze n'okugenda ku mawulire sinali sinagenda ku mawulire nga bankola ki? Nibannyonnyola. Andi kuba kati wotaddayo ku poliisi kitegeeza gwotidde. Wikimizo olina okuddayo. Anti ku poliisi ongenda kuddayo. Fine ngenda kuddayo. Sigenda kuddayo. Ngenda kuddayo naye omusango. Sigenda gujjayo. Okujjako nga bo bebaze ne baŋŋamba ekitufu tukole ki oba tusonyiwe. Nga beetonze nga bo. Naye nze nganze. Sisobola kugamba nti kangende njijeyo omusango nga tebampadde reason why. Kwanza omuwala yakaabye nnyo nankwasa kale ennaku. Yakaabye nankwasa ennaku era ku poliisi baseeka ne baŋŋamba. Ate yakaabye ng'ate nga wagira wakutiisatiisa. Yakaabye ng'agamba nti namuswazizza mulwadde. Kati nekya kyesaategedde bulungi baŋŋamba ali lubuto. Ate omuwala tanaŋŋambako nti ki? Ali lubuto. Kyogamba guli omulundi ogumu gwe gwamuwa olubuto. Awo simanyi lubuto lwange olubuto si lwange.
ali lubuto tali lubuto byonna sikola ki anyway ku Monday tulina okugenda ffenna ku police tujja kubeerawo naawe era omwalo programu ku Monday ku macha police yasanga meka police bangambye endowooza zibajja bangambye ssaawa 5 so tujja kubeera nga tuzaako ku Monday naye tusobodde okufunako ku kyamaani w'okukyalo kuno ye nga kyamaani abataata waffe abamusajja mukulu bingi byalabye naye tufende tuwereeku ku saidi ye atuweeyo naye obugambo ng'akamu bubiri tumanye programu zinga zino omuvubuka ali eyo kukwatako okuyiga nti wola programu ng'eno bingi by'oyigamu oba oli awo ekyatuuka ku muganda waffe kireme kukutuukako kuyiga kusoma tekuggwayo n'okuyiga tekuggwayo tulina ekyamaani tusanyusa okukulaba tukateeka wano bwe wati so ensonga tusa kutubuuzaako abatulaba n'abatuwuliriza mwenna mbalamusizza nze bampita Sando Swata Luisa Akabwayi kyeyamaani w'ekyalo kino Namavundu mu luka gw'ebulamu Kasangati Town Council. So ensonga za Uganda waffe ziwulidde zonna? Ensonga nziwulidde. Kituufu naziwulirako ku maama we yagenda n'ayanjula omukyala we nga bw'agambye. Kati ate wayiseewo ekiseera kitono nali ndi awo wabukedde nankubira nali siriiwo nantegeeza ku nsonga ze nti ate omukyala yamusibyeko ebintu byonna n'akola ki n'agenda era kyanneewuunyisa nnyo neŋŋamba ate nga kizibu ekyo kati olowooza kyamaani obuzibu buno buva ku ki mu bavubuka kuba si yasoose tuzze nga tubiraba obuzibu buno buvira ddala buteetegereza bulijjo weetegereza omuntu gw'ogenda okufuula future wife oba future husband kubanga ensangi zino abaana tebakyawulira tebakyabuulirirwa era kino njagala okukubira abaana ab'obuwala omulanga nti mu ngeri yonna okulaba ng'onoonya omwami osazeewo mutwala ewammwe lwaki ate onoba kubanga oba wasalawo n'okkiriza nti ono ye mwami wange gwe nnonze ate n'abaana bano ab'abulenzi nabo njagala bakuliza tuleme kudduka buddusi nansi laba omuntu gw'ogenda okwanjula omala okwetegereza nga edda bajjajjaffe baakolanga n'ennaku zino abawala tubasanga mu mabbaala mu makubo gwe n'olonda tebabafunira obufunizi gwe n'ogamba nti nfunye omukazi naye ng'ate muli mu mutima yetakoze eki tasiimye ku sayidi zombi n'olwekyo ekintu ekyagudde ku mutabani ono si kirungi era mbadde nsaba abazadde bali bakkakkana omutima kubanga omwana ono yajja ne yeeyanjula ne mumukkiriza mu maka bweba ensonga nga zaabaddewo nga zigaanyi mutegeeregane n'omwana ono ow'obulenzi musaba naye akole ki akkakkanemu tulabe ng'ensonga ezo ziggwa bulungi. Kyeya gwe okkiririza mu mbeera y'okufunira omukyala gwe si weesiimidde woola ne bakufunira bufunizi nga waatunyunyuddeyo embeera eyo edda yaliwo ku bajjajjaffe ne bakitaffe tibaafunira naye nga balaba amakanga malungi nga temuli ndwadde yonna yonna zino simanyi nsimbu biki biki ate nga amaka galina empisa naye kati omulembe guno kizibu bwe bakufunira kiyinza okuba ekitali kituufu. So nga tuwumawumba kyeya gwe nga gwe singa onabadde mutabani we omuwa ku magezi ki kuba ye agamba ekisinga okumuluma ebintu bye yatwala yatibadde mu mujerega tuliddeko ng'agamba nti bamujerega nti yatwalayo gomesi yakakaaga naye nga weegendereza gomesi zakakaaga mu katale tezikyalimu ng'olerawo katone ka soda kamu kale byonna byonna bye bazi bamujerega ekyo ekisinga okumuluma ekyo gwomuwa ku magezi kyolanga mutabani we singa abadde mutabani wange era mutabani wange kumpi badde njagala musaba ebintu abyesonyiwe abaleke nga bwe bali kubanga mu nsi tuliwo okufiirwa kyekitimba yakikola ki yakiyingira
bali abazadde abakole ki abeesonyiwe ate n'abazadde omwana ono bamukole ki baleme mwogerera oba kumutiisatiisa balabe nga ebintu bikola ki biggwa bulungi kubanga kati ebintu ebimu osanga baabirya dda na zino eggomesi baba baazitwala dda kati babagambye za kakaaga kubanga nze bwemumanyi essaawa zino teri gomesi ya kakaaga zitandikiranga gumu kitundu oba ebiri eziri cheap naye omutwalo teriiyo n'olwekyo ebigambo bibeerawo ate balina bitwogerako naye tulina kwesonyiwa bwesonyiyi kubanga empeera yonna eri mu ggulu. Tuyanziza nnyo kyamaani abadde kyamaani w'ekitundu kino tusinzidde ku kyalo bakita Namavundu kyamaani atutwala ensonga nga muziwulidde gwali yalabye puroguramu eno mutwala ku magezi ki mu comment section bwe tugenda okusanga amagezi ge mugenda okuwa mwana mulenzi ono amagezi ge mugenda okutwa tomanya gayinza okutuyambako okubeera nga ate tuttaanya ensonga zino nzibumu bwe gwe kyali kituuseeko nina mukwano gwange mukyalo yamunobako kyamutwalira omwaka mulamba okubeera nga ate nakati tanaba kutereera kyali kutuuseeko ng'olina omukyala nga wakyala ewaabwe ewaka n'omwanjula kyala n'akunobako osobola okukitegeera ate no atesiko anobera ensonga naye ensonga katasobola nakukuwa nsonga nti yeeno kizibumu era tujja kusaba ogume naye nze poliisi tujja kuddayo kubanga wataddayo ku poliisi ate bali ne baddayo bintu bya poliisi nabyo bizibu ejja kwesanga nga tebamuguddeko omusango atandika okuwera ennemba alina obulumi bw'omukyalo okunoba alina obulumi bw'ebintu bye alina obulumi bw'okumulangira ate aweneme n'emisango so we keep on ng'oddayo tumanyi bwe bala batuusa okunzikiriziganya nti beetonda okireke kiggwe naye nga tujja kunoonyako ne ssenga ono senga kuba atugambye nti senga yasinga okukumamu omuliro n'omuko so siraba lwaki nti omuko mu kifo ky'okwaniriza muko munno kuba bimanyi abakotu bavubuka ffenna tibinsobyeko ne mukyala ate naye alina omukyala nkukubira nongamba nakyo bwe kiti muko bwe tukoze tutya muko so muko webanga nsonga eri bwetyo nja kusaba weteke mbigere bya muko munno kubanze namukubira nenjogera naye ng'omuntu ate yenga yebyanziramu nga mmanyi tugenda kukwatagana kuba gwe nasooka okukubira naye nga ye atandaga ali bbali w'ekintu kubanze senga wange mpumulidde yatuse n'ogamba mbu akakoko ke twatwala ku buko kale tekasaana nagenda ku buko mbu twalinga nga batuta akayiibwa nze muwulidde ng'ayogera ku leediyo mbu twatwala akakoko ne mu kabokisi nga tekajjaamu twalinga batuta akayiibwa ku buko naye ng'ayogera ebintu weebityo kyova nze kale obusungu bunkutte nembeera nga kinuma ku mutima nabadde nsobola okubyesonyi nga bakambiveeko naye kati sobola byesonyibwa naye ate bo basigala bakola ki nze sirina bigambo byenjogera by'amaanyi bya bulabe ku bo wabula nze kyennemeddeko nganze kya bintu era kyenjogerako sirina kigambo kyembatisatisa bagenda kubakola kino bagenda bakola kino ne bo be bawanda omuliro ku sayidi ki gyendi kitegeeza bo kye baakoze baswadde ate mu kuswala ensonyi bazifudde busungu nze sirina muntu guno mugwe nadde kuvuma sina muntu n'omu gwe nadde gamba kino naye bo balaga munnaye kuba otukira ogamba muteekako kuwatwala we alaze n'okulambika mu bokisi twasiba twatekamu ennyaanya emu naye ng'olaba kisoboka nze muwulidde nga gamba twatekamu ennyaanya emu mumukyokooza baagala kukyokooza naawe oveemu ate nze tebajja kufuna bigambo byange tebajja byefuna sola baddamu kubanze mbiwulidde ku leediyo yateekangamu ennyaanya emu mu bokisi kwasi bifa media tugusa ensonga emboozi eno ogiwulidde ofunyemu ki gwe muvuka munnange ali eyo tufunemu ekyokuyiga ebintu nga bino bireme kututuukako nammwe mu bazadde abali eyo emboozi zino zituwa ebyokuyiga oliwo ensonga z'abaana zotalina kweyingizaamu gwe nga ssenga oba maama noleka abaana abaana ne bawera ennemba n'ebyabwe gye beesiimira kuba bakutwala ne mutuula ne mwesiima byammwe kuba senga tuse n'okugamba wakuba batusanga batulaga obuntu obwo nga tumaze okubawa emmere singa baye batulaga nti tunabubawa tayo tetugenda bawa mmere n'otuuka okwogera ebintu weebityo tetwandibawadde emmere olw'obuntu obwo baleeta obuzibu bwonna buli ku bintu kitegeeza kunjijjako omukazi
anti ze bali ngobye ne bangamba ddayo n'obuntu bwo nze twalikyusiza bukyusa nga tukomawo oba migaati nga tujeeri nate ebintu babutwala babukkiriza tola nti bali bajoga n'okujoga Quest B Media tugusa ensonga ezo senga ayogera bubi era ye senga negundi bamukubidde enjogera ye si nnungi alekaana nnyo wakalaaca wakubanze oli yankubidde nempulira atandika okuwoggana namugyeko bujja nze omuntu awakubire simu ng'awoggana akajjako nga nze nkujjako nze tebanafunamu kigambo gyekiri ekyamu tomanya tugenda kufa tumunoonyeekoko senga enamba yensobola okugifuna wakuba nti eri wali waka tugenda gendayokko tumunoonyeeko Quest B Media tugusa ensonga tusenkane mu kitundu ekyokubiri tugenda kufuba okulaba nga tunoonyako ku senga ono tumanye ku saidi ye andi bino ebintu biggwa bitya nze muzzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons betuteekamu akasente mbire bulungi mwera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.